Reverend Bahuma agamba nti singa omuntu abeera tamanyi kwesabira asanga obuzibu bungi nnyo era nga kino kye kiviiriddeko n'abamu ku bantu abeeyita ababuulizi b'enjiri okubba abakkiriza nga babagamba nti bagenda kubasabira bawone ebizibu. Agamba bano bawa abakkiriza obukwakkulizo obunene ennyo omuli ensimbi, n'agamba nti kino kikyamu nnyo era buli muntu yenna asobola okwesabira n'awona ebizibu. Because I have had some people, not here, but I have heard that some of the other believers in different churches, they ask money, people to be prayed so that they can be forgiven. If you give 5,000, little, you get little. If you pay more than 20,000, a bit higher. If you pay a million, then all your sin will be removed. No, that's the lie. That's a lie. You can reach yourself. I reach myself. Praise the Lord. And that is one. I want also to mention another person. I think that. Mu kiseera kino obulabirizi bwa Kampala buli mu kaweefube ow'okulaba nga babuulira enjiri wonna okusobola okutuuka ku buli muntu amanye Katonda. Era nga wano bano bategese olukungaana olw'enjiri gaggadde okumanyisa buli muntu amaanyi agali mu kwesabira. Okusinziira ku Reverend Kateebe ngono yakulira okubuulira enjiri mu bulabirizi bwa Kampala, kino kigenda kuyamba abantu okukyuka okuva mu bikolwa ebikyamu. Naye kubanga obulabirizi buno bulina amakanisa nga 32 kati sabiiti zonna zino tuyita mu makanisa gonna okunnyonnyola abakristaayo n'abantu ba Katonda bonna kulaba nti bajja ne bajjumbira okukungaana luno. N'olwekyo kimpadde essanyu okuba mu kanisa eno ey'ensambya okunnyonnyola abakristaayo mu saaviisi zonna bategeere amakulu g'olunaku luno, ate bajje baweeyo byonna kye basobola okwaniriza n'okusanyusa abantu bonna abanaava mu malabiriza amalala n'amakanisa amalala amaanyi. Tusuubira abantu nga50 n'okusingawo abajja kubeera mu kifo kino. Ye Vicar General wa St. Stephen Reverend James Luwum Onek asabye abantu okwettanira olukungaana luno kubanga lugenda kubeeramu okusumululwa. Tugenda kubeera ne lukungaana wa njiri ya Kristo Convention, ate agenda kubeera ya amaanyi nnyo, ate tusaba buli muntu okujja tufuneko kiseera kubeera ku maaso ya Katonda, tusaba ne okuyimba ne okugulira njiri. Tujja kubeera n'abantu bangi nnyo ababweru ne okuba wano Uganda. Ate okusinga yonna yagala kusaba buli muntu gaffe tuli wano Nsambya Neighbors ne Kisugu, tugenda kuyita buli muntu yonna Kibuli, Nsambya ne Abayintinda, Bugolobi ne Katwe bonna mujje tubeereko ku lukungaana luno y'enjiri. Ate tujja kubeera ne ekiseera mulungi nnyo ku maaso ya Mukama, ate Mukama ajja kukola kyamagero n'ekintu y'amaanyi nnyo mu maka gaffe ne mu kanisa gaffe. Mukama abeere nammwe. Olwo Reverend Moses ahimbisibwa okuva mu kanisa ya St. Stephen ekitala agambye nti abavubuka basaanye okwettanira olukungaana luno kubanga be basinze okusoomoozebwa ensangi zino. Genda kubeerawo ebintu by'amaanyi nga bayimba nga balina abantu abababuulira, okusingira ddala kubayigiriza n'okubawa obuyinza okutegeera abavubuka be balina okubeera pillars mu kanisa eya leero era n'ekanisa ey'enkya, okubawa obusobozi okukola ebyo byonna bye beetaaga ng'abavubuka era n'abantu abakulu nga babakwatiddeko. Tubayita wenna abavubuka mujje era mutwale obuyinza n'obusobozi bwamwe okubuulira enjiri ya Katonda n'okweza obujja.